الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yebaziwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengira bingi byatugabirira nabyo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwangaziza nga tukyali balamu, awaniridde emyoyo gyaffe mu mukono gwe, ayesigamizibwako ensonga zonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyasukkulumya omwezi ogwa Ramadani ku myezi emirala gyonna, era nga gyali gye tujja okuddizibwa. Nzaako okusaba Allah asebengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ninnamira n'omwoyo gwange amu n'ejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo baganda bange bakkiriza, olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ku kuliwa. Atutegeeza omuwandiisi w'ekitabo, ajmaa ahlu ilmi an man maata wa alayhi salawatun fa'atat fa in waliyuhu la yaqdi anhu huwa wala ghayruhu. Begatta abamanyi eti mazima ddala oyo yenna afa ng'amu n'ekyo abanjibwa essala zataasaala, nabwekityo ab'okumpi be tebalina kubeera nga bamusaalira essala zeezo zataasaala wadde emikwano gye. Kadhalika min ajizi ani siyami, nabwekityo ne mu mbeera y'emu mu kusiiba, la yasuumu anhu ahadun fi hayatihi, tebamusibira n'omu mu bulamu bwe, bal yut'imu an kulli yawmin miskinan, wabula baliisa buli lunaku omunaku omu, kama fa'ala Anas radiyallahu anhu, nga bwe yakola sahaba ayitibwa Anas, Allah yasiima ku ye. Kyetufunamu ekyokuyiga mu hadithi eno nti oyo yenna afa ng'amu n'ekyo abanjibwa essala zataasaala, nabwekityo ab'okumpi be wadde emikwano gye tebakkirizibwa okubeera nga bamusaalira essala zeezo zataasaala. Ne mu mbeera y'emu oyo yenna afa ng'amu n'ekyo abanjibwa ennaku zataasiiba, nabwekityo ab'okumpi be tebalina kubeera nga tebamusibira ennaku ezo zataasiiba, nga bwe yakola sahaba ayitibwa Anas, Allah yasiima ku ye. Nagamba walakin man maata wa alayhi nadhuru sawmin, naye oyo yenna afa awamu n'ekyo nga yeeyama okusiiba, saama anhu waliyuhu, nabwekityo bamusibira emikwano gye oba ab'okumpi be. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallama, kulwa hadithi omubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye, man maata wa alayhi sawmun saama anhu waliyuhu, oyo yenna afa ng'awamu n'ekyo abanjibwa ekisiibo oba abanjibwa ennaku, nabwekityo bamusibira emikwano gye oba ab'okumpi be. Wa ani ibuni Abbas, era ne mu hadithi endala eva ku sahaba yitibwa Ibn Abbas, Allah yasiima ku ye, qaala, ategeeza n'agamba nti jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, wajja omusajja eri omubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye. Faqaala, n'agamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, inna ummi maatat wa alayha sawmun shahru, mazima ddala maama wange afudde awamu n'ekyo abanjibwa ekisiibo eky'omwezi omulamba, fa aqudhihi anha, abaffe mbeere nga nti musibira ennaku ezo. Qaala, omubaka wa Allah namuddamu namugamba nti naam, nabwekityo musibire. Nabwekityo kyetufunamu ekyokuyiga mu hadith, hadith eno tegaana muntu okubeera nga nti asiibira omuntu aba afudde ng'awamu n'ekyo abanjibwa okusiiba okw'ennaku eza Ramadan, oba okubeera nga nti asiibira omuddu eyeeyama
mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nti asiiba. Ku lw'ensonga ategeeza n'agamba nti fadainullaha haqqu, mazima ddala ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala lya mazima, ayaqudhi beera nga nti olimusasulira. So na bwekityo ekigambo ekikwatagana n'okuliwa ennaku naddala mukwatagana n'okusiiba wekuti wekufaanana. Era hadisi endala ng'eva ku ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ategeeza n'agamba nti idha marada rajulu fi Ramadan, wabeera nga nti omuntu alwadde mu mwezi ogwa Ramadan, thumma maata, oluvannyuma naafa, walam yasum, awamu n'ekyo okugenda okubeera nga nti afa nga yali tatandise okubeera nga nti asiiba, atu'imu anhu, nabwekityo tumuliisiza, walam yakunu alayhi qadaa, ne tuba nga tetumuliyirira ennaku ezo zatasiiba. N'agamba nti wa in kaana alayhi nadhirun, naye bw'abeera nga nti yeeyama okubeera nga nti asiba, faqudi anhu waliyuhu, nabwekityo ab'okumpi be basasula oba bamusibira olunaku olwo lwe yeeyama. Akhrajahu Abu Dawuda, ensonga eno yogerwa Imamu Abu Dawuda bisanadi sahihin, n'ensonadi ya hadithi eno ntuufu. Wa Ibn Hazmi, ne Ibn Hazmi fil mahalla, mu kitabu ekye ekiyitibwa mahalla, wa sahihu isnadun, era n'omutindo gwa hadithi eno ntuufu. Era atutegeeza omubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye. Waman maata wa alayhi sawmu nadhirin, noye yenna afa nga amu n'ekyo yeeyama okubeera nga nti asiba, wasama anhu rijalun ba'da ayami allati alayhi jaza, nabwekityo bamusiibira abantu oluvannyuma lw'ennaku zeezo ze yali yeeyama okubeera nga nti asiiba. Qala al-Hasan al-Basriyu rahimahullah, atutegeeza omuwandiisi ayitibwa oba atutegeeza omumanyi ayitibwa Hasan al-Basriyu rahimahullah, n'agamba insama anhu 30 rijalan kulli wahidin yawman jaza, singa banga nti omuntu afudde ng'amu n'ekyo abanjibwa ennaku 30 nga za mwezi omulamba, kikirizibwa okuŋŋaanya abantu 30 ne basiiba mu lunaku lumu okubeera nga nti basiiba ennaku z'oyo zatasiiba omwezi omulamba mu mwezi ogwa Ramadan. Era senga bwe babanga nti basiibye, okusiiba kwabwe kukkirizibwa. N'agamba amma al-it'im, naye ate n'okuliisa, fa in jama'a waliyuhu miskinan ba'da ayyami allati alayha wa ashbi'uhum jaza, nabwekityo senga mu mbeera ey'okuliisa, singa obanga nti ab'okumpi b'omufu oba ab'okumpi b'oyo eyabava mu maaso bakuŋŋaanya abantu abanaku oluvannyuma lw'ennaku ezo zatasiiba, era ne babaliisa ne bakkuta, okuliisa kwabwe kukkirizibwa, era ne kubanga nti kwe kujuliriza oba kwe kujjuza okusiiba kw'ezo ennaku zatasobola okubeera nga nti asiiba. Wakadhalika fa'ala Anas bin Malik radiyallahu anhu, nabwekityo Anasi bwe yakola. Nabwekityo baganda bange bakkiriza, nsaba tubeere nga nti tukomaawo, nsaba Allah atuwemu obulungi mwebwe betuwulidde. Ebirungi byenjogedde Allah yabinsobozesezza, n'ensobi ze mba nkoze zange ng'omuntu nsaba Allah abeere nga nti azinsonyiwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.